bikozeeko byenkana ki byekebere. Njagala kutandika na kusaasira baganda bange mikwano gyange football fraternity muganda waffe coach Kajoba afudde. Omanyi mulimu ebizibu okukkiriza. Coach Kajoba abadde very fit, abamumanyi mumumanyi, yali coach wa Simba, yali coach wa national team. Bw'oba tomumanyi mu kifaananyi kirala kyonna mulabe nga asitudde ekifaananyi kya Biikira Maria, abadde atambula n'ekifaananyi kye. Coach Kajoba abadde akola mu ggwanga lya Tanzania. Afudde olwaleero. Mbadde njogera ne mukwano gwe bwe baasamba mu kofi Moses Basena, mukwano gwange. Moses nga takikkiriza naye ngambye n'emmotoka emulemedde ku kkubo. Coach Fred Kajoba wumula mirembe. Ebirala ndowooza Wotto bw'anajja, Wotto abadde naye personal friend wa Coach Fred Kajoba. Coach Fred Kajoba byentegeddeko nti yalwala omutima. Moses abadde aŋŋamba nti yalwala omutima, national team yali ekomawo simanyi kuvaawa, n'afuna ataaka olumu ku kisaawe Ethiopia ndowooza, ne balowooza nti bamumanaginze, naye Coach Kajoba wumula mirembe. Nga bwe lubeera buli lwa bbalaza, nina Honorable Betty Bakireke Nambooze waali anoonya peeni kamuwe yange. Andi bandaba ne ku kamera nga njikuwa kakati ab'emukono omubaka mumugulire ne peeni. Ampuliriza nina Honorable Betty Bakireke Nambooze. Balamusiza banyabo ne basibo. Gwe bakubaze? Tebannambala sebo. Naawe? Nange tebannambala. Ekikulu nagenze n'emukono over the weekend. Nengenda ku mikolo egy'enjawulo nga ngenda nkubisa abantu akalulu nga ngenda mbawanisa emikono. Be babaze? Ewange bwe babanga babaze. By yesterday, mpozo olwaleero lwesibye, by yesterday babadde ku 1%. Mungu. Nze waffe tebannajja. Waffe twekozeemu a quick check nga balirwana. Tubuuza bannange aluwa gwe baabaze nga balabika ffe baatusosodde. Kakati gwe ku Sunday tujja tukubale mu ngeri ey'enjawulo twetegekeretegere naye era saabalabyeko. Waliwo abatugambye nti mugume tujja ne mbuuza nti public holiday yali yaki? Yali ya ku increasing speed naye batunnyonnyodde nti naye nnaku baaba wa 10. Public holiday yali ya kugamba nti abasinga obungi kumpi babalibwe. Abantu abamu ne batambula ne bagenda n'ewaabwe mu byalo gye baagala obbabalira. Olidde naye kaakati bwe yaweddeko nga tebababaze. So ampuliriza tugenda kudda mu nsonga za census. Honorable namukutuddemu ng'abuuza naye kale bale emirimu gye mukola bafunye ebirungi mbebaliza Katonda, bafunye ebizibu ne mbasaasira Mukama waffe abagumye abakubagize ekisoboka abaddizeewo. Ampuliriza olunaku lwolwaleero ngenda kutandika na katono nnyo. Honorable Nambooze yali wano omulundi guli nga atulaalika alima naga nti namulaba nga ettooke ddene liri waka wuwe naga nti gali mu luggya gonna. Njagala kusaba bantu bw'oba oyina kasasiro. Nakolera omusajja yali mu Canada nga atugaa nti ekimu ku byobugagga bye tusuula byebisasiro ng'abirondamu buveera. N'alondamu obuveera n'abuzza wali n'atandika okukuŋŋaanya kasasiro oyo n'amubikka mu kinnya n'ajjula n'asima ekirala kati n'atandika okukozesa ebyo ebinnya bibiri. Naye Honorable Nambooze yali mu Kabojja Secondary School bali bamuyita Kena Folder. Yajja nga ye muzungu ye mugwira wayita omwaka nga gumu n'ekitundu ng'atuguza emicungwa atuguza ovakkedo mu luggya nga wakolera naffe we tubeera naye buli lunaku naye nga ye yatuguza emicungwa nga yatuguza ovakkedo nga yatuguza aguza essomero lya Headinga nga aliguza Nakati aliguza Biringanya greens zonna naye nga azirima mu kasasiro. Kati enduulu yange eriggwa mpuliriza kasasiro w'omukozese tomuyiwa mwala
bw'oba oyina ekkutiya mugigattemu ettaka ogigattemu kasasiro oyo ajja kugiramu omuganyulo. Emikono eyo ninayo omuvubuka era tuna project eyo from garbage to gold. Ye nno ate tagenda nakubya nakavundira. Newankubadde ez'obuveera, newankubadde ebicupa, newankubadde amacupa, ebikopo, buli kintu kyonna kyolaba mu kasasiro kisobola okuvaamu ekintu ekirala era ekya ssente. Kyannaku nnyo nti wano ffe kasasiro kizibu. Abantu bangi kati bayize nti kasasiro tekikyali kizibu. Naddala ebitundu ebimu gye bayize ne kye bayita sorting. Kubanga ebivunda bibikola manure ate ebitavunda birina ebintu ebirala bingi nnyo bisobola okuvaamu. Emirundi egimu twetaaga okweexercisinga obwongo bwaffe okubugamba nti eno embeera, how do I make good out of this situation? Niyo ogenda n'olabwa abantu nga gyasooba mpola mpola n'ateekako n'owa boda n'afuna wasuula ebisaaniiko n'adduka n'abisuula mwala n'abisuula kumpi n'ewa gundi. Abantu kye basaana okujjukira nti Uganda nsi yaffe. Bwe tusuula ebisaaniiko myala tujja kisasuliranga eggwanga. Ate saagala gw'ogambe mbugwe tekijja kutuukako, nawe kijja kutuukako. Naye ekikulu ennyo eri abo abalina puloti eza 5 ku 10 kasasiro wa mwoyo musobola bulungi nnyo okumukolamu manure. Emikono awo waliwo omwami nja kugala ojje mukono omutwalo omulabe. Yalunda ente ze kati ziweze 20 ku puloti ntono nnyo ya 5 ku 10. Ngireka naawe 5 ku 10 ente 20. Naye ekikulu ennyo kyakola obusa obuvaamu bonna babwanika nkuyite kusekula ne babusa ne babuwewa n'abupaakinga abuguza abalima ebimuli. Yaŋŋamba nti atuuse ekiseera nga bw'alaba kyassaamu okufuna amata nekyasaamu okufuna obusa, ng'obusa butuuse okuba nga bukola ssente nnyingi nga buvuganya amata singa amata, kubanga bwo obusa bubeerawo throughout the year. Obusa buva mu buli nte yonna, so ye kufuba kuwa nte ze muddo ate eno nga bwe zinyirira, eno nga bwe zimuwa amata amangi, eno ng'obusa bwabukolamu ki manure. Gye bujja eyo ebintu ebimu bye tusuula kati tugenda kubitunuulira nga bya muwendo nnyo. Jjukira ebyennyanja bwe byali byakajja eby'empuuta, ennuuni yalinga yakusuula era nga tujerega ne be bagamba nti bazirya, era nga omuntu bw'aba agirya abeera munaku, era nga atunda empuuta bw'aba agikuwa amala gikweka mu nnyama. Naye kaakati baagizuula nti ate ennuuni kyekyobugagga ekisinga mu ekiri mu mpuuta. Luli ente ng'amayembe bagokya eyo we twabereranga ekyetumye, kati abantu baagayiiyaamu dda ku nte tekukyaliko kisuulwa. Ne kasasiro oyo gwe tusuula naye bw'atyo. Twagala ekikulu kiri nti abakulembeze obudde bwaffe bungi tubumala mu Uganda tukaayana kufuga bbi eririwo, era kyekizibu ekiri mu kubeera mu nsi ekulemberwa obubi nti obwongo bungi abantu babumala bali ku issues za governance nga tukyali zolovinga how should we be led. Naye singa tulina obukulembeze buno obwatambulanga edda n'ebimotoka ebyalaganga abantu firimu n'okubayigiriza n'okwogera ku poliisi n'okwogera ku nkola ennuŋŋamu etwala abantu maaso ku promoting obuyiiya, singa ebintu bino tubiwa obudde. Era kyenva nkwebaza nti basalawo nti mu puroguramu eno eya Mande buli we tuba tutandika twegambayo ku kagambo ak'ekintu kiramu. Nze gwolaba nze nnonda obucupa ewange era nakiyigiriza n'abaana nti obucupa tubulondamu era nina gwembuwa mwana wa mwannyinaze luli nagamba weyampa ku ssente yakuwa ku ssente. Yes. Naawe osobola okuŋŋaanya obubwo n'obutundanga mu December ne bw'obugulamu buguzi keeki ya Christmas cake awaka tekiba kibi. Owulidde, one oba oyambye environment, two teriyo ssente ntono. Ekirala bannange wosimba awo abantu bangi n'ebimuli byennyini tebabisimba, n'ebimuli ebyo byolaba awaka nalyo ddagala. Olidde
nze okutandika okulima ebimuli kibazo nagenda mu ddwaliro we nalwala nenkutuka omugongo abasawo ne baŋŋamba funayo ekintu ekyosobola okukola nga ekipya mu bwongo bwo kyobadde tokola buli lunaku kati ne baŋŋamba nti olima ebimuli ne ŋŋamba mbadde nno sibirima nnyo ne baŋŋamba ebimuli okubirima awaka byo byokka ddagala abantu bangi ekibatwala okutuula mu mawoteeri ne bakuseera soda ow'enkumi ne bamukuguza omutwalo oba 15,000 baba basimbyewo obusimbi bimuli naye ogwo otowulira ng'owulirawo nnyo enjawulo n'owaayo n'5,000 bakuweka soda. Waliwo ekintu kye bayita men cave. Abasajja mmwe baboogerako nti omusajja ayagala nnyo okutuulako wali ng'ali bwomu naye otuuka awaka nga omwami talinaawo kifo kye naye so nga wagenze mu kasonda bwoti n'osimbawo ebimuli ne muteekawoko entebe y'ebweru ako kafunga ka taata edda ojjukira baagambanga nti amuddiiro ekyo kifo kya taata nga tulowooza bulowooza nti bakitaffe baali ba mutima bubeezi mubi badictator nedda munnange kikolwa kya buyigirize kiriko n'ensonga so mbadde njagala gamba tuddeyo ku bisaaniiko bw'oba olima ebimuli weetaaga manure oyo omuteeka mu bimuli naye ate n'ebimuli osobola obintercroppinga nga nze bwe nkola ewaka ewange nti ebimuli mbintercroppinga n'emiti egivaako ebibala n'egitali gya bibala ate n'ebitooke era n'olunaku lwajjo kibazo nabadde nga twayungiza ettooke mu lusuku lwaffe olwo still era nenziramu ng'ate olwamaniwe ono ffe kuba tulina ente emu just one cow awaka kuba nekintu yava mu ggulu yajja n'ente emu wunzikaawo tugende ku nsonga tulina ente emu olw'ente ey'emu omunwe gw'ettooke lyewaffe tosobola naga nti gwenkana ogwa bogoya wabula kibazo omuntu omu eminwe ebiri gye mumala naalya nakuta nga taliiko kugamba nti nno yefiiriza nako just emmere ebala ku lujja so nga ate awo we tuli waliwo malamu naye n'ettaka eddala twagenda nga tukyusa manure oyo bwe tugattamu kati ennaku zino obusa bwe tugattamu ettaka eryo lye tukolokota mu mifureje gyaffe ng'enkuba etonye ajja nga siruti and then we start growing crops awaka waliwo abagamba nti nze nsula ku muzigo ebyo bye mwogera by'abantu balinawo kapoloti naye kati abantu balimira ddala mu nsawo mu kutiya waliwo omuntu nagendayo nampa ku lumonde gwalimye mu kutiya navaawo nga neewuunya neŋŋamba is this possible but it is possible bamuyita musomesa kiwazi ali awo kawuuga nga bateeka obukutiya ku lubalaza ne bajjuzaamu ettaka ne batabula ne manure eyo ne basimba mu lumonde n'enva endiiro. Ampuliriza Lutindo nina Honorable Betty Nambooze akakanyomero kawedde Honorable Betty Nambooze nina ensonga bbiri emu nene ya census ebigendererwa byaffe ng'eggwanga entegeka yaffe ng'eggwanga n'okwetegeka kwennyini ebitongole ebitukolera emirimu bye tukolamu emirimu ekyo kimu ekyokubiri saagala kukiyita light kiriwa mu parliament drama ali mu parliament awo wakati wa parliament ne state house ku lw'omukaaga nali wa Bishop Jumbe Buddu nagenda okulaba nga ndaba ebbaluwa nti waliwo enkadde eyaliikinga nga pulezidenti awandiikidde sipiika wa parliament emu ndooza ya 3 emu bagyeganye yaga nti eyo si ya pulezidenti esooka pulezidenti atunnyonnyola nti abange nti kuzombi eruwa etali ya pulezidenti ikanzikebere eteri ya pulezidenti yeneega nti bakebere nze ate nze ndowooza nti yeneegamba nti eri si bbaluwa ya pulezidenti ekyo nakyo tulina we tukikebedde nga noonya letterhead ya state house yeeruwa kuba nina bbiri kati nze ku lwange a forged document will always tell lies about itself. Ebbaluwa za president ziri ezaaliikinze bwe ziba entuufu bulijjo aba presidential press unit bavayo ne bagaa nti ebbaluwa ntuufu ate banyega lwaki leero bagambye nti eyonfu anti kubanga si yaabwe. Ekirala olulimi luli oluli muli n'empandiika yennyini handwriting nga ndaba ya Museveni
handwriting nga ndaba ya Museveni. Nze njagala kudiringa n'eri gye yagaye nti eno yange eno si yange. So ebyo byonna ndowooza tubyogereko wamu nti byampuna. Ebbaluwa zonsatule ziraga confusion mwe tulinga eggwanga. Yes. Kakati awo of course bwe nkola double check yange bwe njifuna bwe njitunuulira ngambuuza nina omukisa nti baganda bange abakola ne speaker press secretary wa speaker mukwano gwange Joseph Sabiti ne Chris Obore director wa communications ku parliament mnywanyi wange era bwe twanyumiza ne Chris Obore Chris nangamba ne Peter nga tonna discussing baluwa zino tunuulira omukono gw'omukulu signature ojetegereza olabe oba yeeyo nange nzo okujekebeza ku documents ez'enjawulo nga newankubadde efaanana nnyo nga waliwo weetagala naye nga nange neemanyi manyi ogenda mu banka n'ensayininga omwana nanga Mr. Kibazo would you like to sign again nga gyensoose okusayininga eganye naye ng'alaba yeggwe naye ngamba oba musajja mukulu omukono gwagakanyemu. Nze ndowooza nti ebigendererwa byakyuse. Nze njagala ku believinga nti ebbaluwa zombi za president naye ebigendererwa byakyuse. Naji withdrawing. Nebeera withdrawn in such a fashion and manner. Tudde wali kweri gye yakakasize ekisooka. Because there was no reason whatsoever. Tewabaddewo agency yonna ereeta bbaluwa eyo yakubiri. Tewabaddewo bwetaavu. Singa bwaliwo luli awasooka. So at this stage tewabaddewo bwetaavu. Oba si kyo bagikoze basobole okuteeka doubt ne ku zombi. Okay. That is a good one. Yes. Nti ogiteekayo n'eri embereberye ne tugaa nti oba n'eri naye eyinamu ebitege. Discussion nezitandika okukoonagana. But those two documents Betty owulira otya ng'omubaka wa parliament nga mukama wo speaker ekisooka wiiki esooka abangereza bagambye nti tumutaddeko envumbo ewaffe tajjanga n'ebyayina ewaffe tategana okubikima kubanga tumulabira mu kifaananyi kya mulyake oba okyanywa amazzi ku ekyo sipiika naŋŋumya nnyo naga nti nze ebyo nze passport gye njagala yegenda ebukedeya n'ebuyende neŋŋuma nnyo neŋŋamba ndowooza talina kyabeeguyako. President n'atugamba mu bbaluwa ye at least gy'ateegaana nti siina gwe nanyumya naye n'abangereza bajja ewange ambassador oba high commission yagenda bagenda nakaseera bamugamba bamwagala yalina gy'alaga naye n'asalawo abalabe read it again travel kanzije eyo njigulewo kati naye mu nnyinnyonnyola ye naga nti mu biba mu nnyonnyola ensonga lwaki baali bemwetaaga okwogera naye ekisooka kwe kudiringa ne bali ababbe amabaati n'ebirala naye waasemberayo ku Anita Among president ng'aleeta ango nti ne bamugamba ono ayina ebintu ebungereza ayina amayumba oba ennyumba kubanga ku house or houses ebungereza tayinayo n'akawunti ekyo kyekyakwata president omugamba naga nti wange naga nti njagala IGG onkeberere ono yakugamba nti ayina ennyumba ebungereza era okebere oba ddala agiina bw'aba ddala yakugamba kitegeeza nti ligale talina ki musango ne politically ideologically mu byobufuzi ne mu ndowooza agulina lwaki teyagambye nti agulina lwaki ono akoze sente zaffe kuno azijja kuno agenda azigulemu properties ebungereza awo tutunulewo Mwami Museveni agamba ki lwaliro ndabye New Vision banner headline ngega nti ewa mchala Betty Kamya aga nti bo report yabwe eri ready Betty one president aina face to face ne speaker aina opportunities ezo lwache ne baluwa agiwandiikira bano lwache elikinga nabadde very specific nkebera nyama baluwa ago ne manyani eyani yalikinze
kopi eyatuliikingide yazze mawulire yabadde yawandiikirwa speaker bateekako ka highlighter wali nti eno ya Betty Nambooze egende wa Nambooze naye yaliikinze tena bannagirecevinga kubanga bwe barecevinga bakubako stamp received ne bagiliikinga either courier yamugwako mu kkubo oba bano abaana abagirecevinga basooka gyokyamu. Lwaki eriikinga olwo? President ekigendererwa kye ki kugenda kwekaanya oba tuli mu byabufuzi pure Anita kumukangamu? Well, la Machiaverian student Museveni mu government ye there is only one person ateekwa okuba ne stability yeye. Abalala bonna bateekwa kubeera nga bali insecure era nga babeerawo ku mmase ye. N'olwekyo ekizibu ekigwa ku speaker in a way Mwami Museveni kimusanyusa kubanga constant yeye abalala bonna bateekwa kubeerawo lwa kusaasira kwe nga Machiaveri ekyo yakibayigiriza era manyi President Museveni yakikwata butiribiri. Ekyokubiri, Mwami Museveni alina obligation okwanukula abazungu. Nze ku lwange ndaba nnyo ngaki enebbaluwa yakupureyingira galale bwentyo bwe ndowooza tuddamu beeri era Mwami Museveni bwana akola ekisinga wano agenda kuba surprise nze and let me be surprised. Sewali mutawaana. Ojjukira wano waŋŋamba nti nno okuteesa kwa president n'abasuubuzi kugenda kuvaamu kinegamba tewali kijja kuvaamu. Museveni meeting zikyagenda mu maaso yabasuubi yabagambye endala ya June abayinga time era sofa abasuubuzi batandise okukiraba. Naye nze kyegamba sigamba ntakisobola kikola kyenjagaluga nti bwakikola abeera neewuunyisizza era nange neŋŋamba nti kale kangende ku likodi nti ndiba neewuunya. Kyemmanyi nti n'omwami Museveni apuleyingira galale kubanga bwe baba baamuyita nga musajja mukulu ne bamugamba ebigambo ebyo nga musajja mukulu era naye nali musuubira okuyita speaker nga musajja mukulu nga omukyalo mukulu ne boogera ku nsonga zino era bw'abanga ali serious ddala ddala ffe twalirabye bulabi nga speaker agamba nti bannange olw'ensonga ezitebereka ndekulidde nga batudde mu kisenge nga awo abantu bagamba batandika okugamba nti nno yalekulidde lwaki oba si kyo nga Mwami Museveni akoze obukambwe obw'amaanyi nga tulaba bulabi nti nno speaker bamwalayininze courts of law yamenya oba leadership code kubanga ku kyamabaati jjukira ye yali tawawaabiddwa. Mukyala Anite y'omu ku bantu abasooka okugamba nti kanzizeeyo amabaati nga ne Mwami Museveni tannalagira nti mugazeeyo ye bwe gyawunya n'agambirawo nti amabaati nze kangakole ki kangazeeyo. Kakati Mwami Museveni tagezangako n'omulundi n'ogumu kumugamba nti zaayo amaki amabaati oli yali yagazaayo dda wadde n'omuli primandinga. Tewannayita na bbanga lya mwezi nga President Museveni akyadde ewa speaker Anite ate n'amutendereza ku mukolo ogwo. Waliwo munnange omu yaŋŋamba nti kenawulidde nga Mwami Museveni atendereza Anite yerinda ebizibu ebinaamugwako nti eyo yenkola yendoza naye ekibazo omumanyi yakiŋŋamba. Njagala kumuwa nkoko ye kyeyandagula kyakoze eki kyatuukiridde nti Mwami Museveni emirundi egimu bw'awaana omuntu in fact nga bwe bagamba nti bwagamba nti ngenda Masaka omukuumira ku lwaki kulebombo. Mwami Museveni yagende wa mukyala Anite n'agamba nti abantu babadde boogera ku muntu wange ono nti muli wanguzi naye omukazi yeekolera ssente ze era ssente ze anyinyonyodde bulungi azikola mu masomero ge era naggulawo ebizimbe nno nga n'amannya ge biriko. Kino bakiyita Museveni, kino bakiyita Muwoozi, ne libeera essanyu ppitirivu. Era mukyala Anite mu nnaku ntono yali amaze okulangirira ndi asset mu NRM abayagala mugende munune kuvu nkyaliwo nnyo nga kwegamba olabira ddala omuntu eyatudde ne mukama we ne boogera ne bakkaanya. Kati Mwami Museveni ate gy'asituka awandiika ebbaluwa eno bwe beeganye eri nti si ntuufu
in other words baga nti ate no ntuufu nnyo ngeno yo bagikkiriza siga nti bagikkiriza ne ate yo baga kati tokomagamba nti ntuufu kati ate yo ntuufu nnyo. Bwe weegaana erino kanti bannange eno ebbaluwa yo si ntuufu obanga atugamba nti naye eno ntuufu nnyo era yo ebigirimu byebyo byennyini wetusibidde nze bwe nakifunye buli woga nti ebbaluwa zafulumye ebbiri naye neyo neno si ntuufu eno ntuufu kati entuufu egambe nti Museveni ali consistent enaku emabegako bwe yali agaana Betty Kamya okubuuliriza ku bali b'enguzi eyali ekkololo Betty Kamya alyoka alete idea eya audit lifestyle audit eyogamba nti tutunuulire ekibazo tumugambe ekibazo omusaala gwofuna kusimba negyokola awalala tugumanyi naye ate ebintu byolina ate tosikiranga kitaawo towangulangayo lotale bwe kiba kirabo etteeka ligamba bw'ofuna ekirabo mu leadership code okidikira yalinga tofunangayo kirabo tolondanga sente mu kkubo kubanga amateeka g'obuntu bulamu gagamba ne bw'olonda sente mu kkubo oziranga ku poliisi. So there is no other way you would have got money. Era ne mu tteeka lya Anti-Corruption Act mulimu section 5 ekola gye bayita presumption of corruption egamba nti mu biseera ebimu ne wanaabanga tewali bujulizi bakyasobola okugamba nti omuntu oyo newankubadde tewali bujulizi bumuluma naye mu butuufu muli wanguzi akawaayirawo kateekebwamu ku mulembe gwa Amini ye yali ayagala that lifestyle audit naye mu Uganda bukyanga kabaawo kakasiba omuntu ogwo mukomera yenze nzekka nze nali sibiddwa mu kawaayira ako omulamuzi Othembi negyawe namboze abakuwawaabira bonna balimba era basaana babasibe n'obasiba babavunaana omusango gw'okulimba kooti naye naawe otufaananidde omuli waaki omuli w'enguzi naye ng'ate akawaayira ako tekagirira bantu balinganga nze kaali kagirira abantu abalina obugagga bwe batasobola kunnyonnyola. Mukyala Betty Kamya yali ayagala tuyitaawo Mwami Museveni n'agamba bw'ati categorically that in Uganda we are still lucky nti nno abantu abatubba sente baziteeka wano ne bazimba woteeri ne bakozesa abantu baffe naye kati bwonna obagendako bakoleko eyo nekya woteeri kyalimu yagala ne bazimba wano kalina na wano mu recording kuba ekigambo woteeri kinkanga negenda mu maaso nti ne bazimba wano zi woteeri kakati ne bakozesa abantu baffe naye bwonna obakanga neyo lifestyle audit sente bajja zitwala ebweru n'agamba nti ate n'ekirala twebuuze zo sente babbazaani n'agamba nti ekirungi sente babba za gavumenti naye nga singa kyova olaba babuliddwako agoberera naye nga nze Museveni nga nze nga wabbye ente yange kyenkukola kwegamba Mwami Museveni akugamba detachment y'abantu nti abantu tebafaayo ngobye za gavumenti bafaayo ngobye bbunga abantu by that yali aleta ideology ya NRM gavumenti ya Mwami Museveni mu ndagaano etali mpandiike yamalirira okuteekawo gye bayita middle class 1 naye ng'egizimbidde ku bubbi gwe bwobba n'ozimba wano essomero n'omuyita muli oba sente nga wazijjawo oba wagwe n'ozimba essomero ebukeddeya ery'abasawo n'oteekako ne hospital takulinaako nnyo mutawaana kubanga you assisting government hospital gizimbyeyo n'essomero ly'abasawo likoze eki olizimbyeyo gwe bw'ozimba wooteri wano takulinaako obuzibu Salimbu Sale yatwala emitwalo 84 gya dola kunyonya emigangatika ez'Belarus n'amugaa nti naye Sale yantuuziza n'aŋŋamba nti no manyi tezaali 75 gyali 84 nti naye nze sente nazitadde ku lutalo n'agaa nti nze yanyinyonnyodde nti sente yazikozeemu ebiki ebituufu era ne mukkiriza kati omwoyo ogwo ngulaba mu bbaluwa eno agamba naye nga wavudde kwa ideology yaffe ffe sente bwe tuzifuna mu ngeri eyo tuzikolamu bintu wano ate gwe lwaki wagenze no era yagambye nti bwe kibanga kituufu
nti ebintu abikola eri then kakati ataawo kakati yavudde ku mwoyo gwa ggwanga kati mwoyo gwa ggwanga ategeeza sekula kyosekudde ekya gavumenti naye kikolemu ebintu wano ebyawano olidde kakati bw'obikolamu wano eggwanga likulaakulane ne bwankubadde bobbye obakubagize okiraba so kakati ogwo mwoyo mwami Museveni ngumwebaliza ali consistent bye yagamba Betty Kamya era bye yawandiikidde noono naye tubuuze bwe yalinga agenda ebukedeya okugulawo essomero bali tebannamubuulira kubanga alinga alaga nti bakulu banne bano bamubuulirirawo olidde naye olwokuba yali bize n'atafuna gwa nnyonnyola nti owaayi kino kijja yes era okujjako oyo olaba nti ebbaluwa eyo awolereza minisita Kitutu ne mukyala Nandutu agamba abo be twavunanye mu kooti za wano ate obaagazaaki singa nabadde ku sayidi ye naalibadde mugamba ayongere nako mwami Museveni naye ekyo ate ye takinyega naye nalyagadde nnyo abazungu okimbuulira lwaki Lugoloobi ow'ekitiibwa lwaki Matiya Kasajja lwaki mukyala Nabbanja bo nabo tebaliiko oba katugambe Nabbanja yafunaga ebunyolo ne Kasajja bagenda okukebera nga amabaati ge gaali manyolo agabwe gaali manyolo gali amakolomojjo ga njawulo mbadde ngamba ekikulu kya kutwala mabaati mu nkola ya bumenyi bw'amateeka kati twaga classifyinga mulidde ate Lugoloobi yatwalagawa Amosi ate ye n'agateeka ku kiyumba kya Mbizi oba katugambe nti mwami Museveni akimanyi nti abazungu bakyayongera tunaaba tuli awo nga bakimye n'omulala nti naawe Lugoloobi ne gundi oli so nze mwami Museveni nga bw'atadde wano kaadi ze ku kifuba kwazizanyira kizibu nnyo okumanya ekigenda okuddako n'ekikulu kyekyamazima ekibaddewo nti yo palamenti eweddewo kubanga ekitiibwa kya palamenti kibeera mu sipiika waayo kati sipiika waffe bamukubye bamunafuuyizza yagenda mu kintu ky'NRM n'abeera excited n'atamanya nti bali bakolera babalungi ensiiti olidde balina sayidi A ne B nti bw'oba okola teweemalaayo kakati ku ssaawa eno akaseera ak'amazima kamutuukiridde oyo sisita wange lumu namugamba nti yali ambuuzanga alabika munyiivu nti era mpozi lwaki tewazze kulonda nga tugoba Namuganza ne mugamba munnange walibaawo olunaku lumu wali yeetaaga abantu abataalonda Namuganza because one time abantu abamu abakubira enduulu nga mugoba Namuganza bagenda kisanga nga kizibu nnyo okuyimirira naawe wabaddewo embeera nga mukyala Anite atwalibwa nti no palamenti emulimu 5 naye kati agenda kutegeera abantu b'NRM kye bali agenda kumanya bannannyiniyo kasita bagambye nti eri ebbaluwa yo ntuufu eno yenkyamu abantu bagenda otandika obutakwata simu ye baddeyo bawulire nnyini bo kuba Museveni akimanyi gye yayita ne Kadaga nga alina amaanyi agasukkulumye ku palamenti tasobola kukkiriza Anite kuserengetayo n'olwekyo byakoze abikoze amangu saawa yakumucekinga yes kisinzira hausunu omanyi bagamba bino ebyobufuzi biri bya Kasenyanku nti Kasenyanku yewalawala n'enkuuze ku mugongo zatyaba ze ziri mutta it only depends how much nku ozityabidde ku speed ki olidde boziweza amangu you go fast boziweza empola you see golaba Kadaga yajja a building mpola watuukira ku mbere Museveni yamugamba nti sikuwadde mu kamyufu toyise n'agamba naye nja kwesimbawo era n'afuna obululu 19 awo akulaga yakizimbira overtime naye ono abadde akizimbye so fast ngeri ya kitiko era ebintu ebikula amangu n'okufa bifa mangu munnange n'olwekyo kati mwami Museveni yekka yamanye ekinaddako naye ekikulu kiri nti nze ndaba kino kimukoledde sayidi yonna kuba ku triminga Anite biwawaatiro yes kyamutriminze
bwe kuba kulaga bazungu nti bye mwakoze nze saakutte kkubo liri kubanga Obole gwe neewuunya Nchalanite abadde buli amugambako ng'amulangira ebisiyaga weeyisa bali oli ku bisiyaga era mbadde nkyalinda kuwulira kye bagenda kuddamu ab'e Dubai naye kaakati mbadde njagala kulaba ku baluwa y'Obole ngaddamu president nga mugani Museveni naawe kaakati babbamu shafters bakuli ku routines Obuganda bajjajjaffe omwana we bamuzaalanga n'ayogera mangu n'amera amanyo mangu n'asituka atambule mangu nga bamusibako ebikongoliro ebikolokomba nti tuula Anite tebamusiba bikolokomba ayingiddemu NRM mu kalulu kano aka 2020 officially okuyingira NRM officially 2021 amangu ago n'afuuka deputy speaker amangu ago n'afuuka speaker amangu ago n'afuuka a very powerful person abadde nze ku lwange she has only been next to Mr. Museveni in power waliwo abamu abagana era Muhoozi abadde amusinga naye nze ku bwange kubanga Muhoozi bw'aba ayagala okulaba beemupi alina kulaba Anite simanyi Anite abadde alaba Muhoozi nga Anite mpozi nga ayagala kulaba ku magye naye ng'agagazaaki olidde so omuntu najja n'agenda ebusoga mu kuziika omuntu n'asituka n'akola speech erijje no ndi munange eva kadaga enkya abakulu b'ebika ne batulaga maama tetwakuvumye ne beetonda bw'agenda ekibuli bamwaniriza nga musiraamu bw'agenda e Kampala mukadde bamusinza kyokka ate bw'agenda e Lubaga buli mwaka alaba paapa I don't think omuntu azimba dynasty ayagala omuntu bw'atyo ne bw'oba omugasa naye alina okukulemaza n'omuweereza ng'owenyera kati mbabazi teyaddayo taweereza Kadaga taliyo taweereza naye ng'owenyera so never outshine your master so bino ekyabazungu basalidde muki omanyi waliwo ekintu ogamba kino mukama yakireese it's God given nze era neewunya n'okwewunya nkyewunya n'engeri abazungu gye bayindaitinzeeko Anite n'abakyala bano ne baleka abantu abalala ekyokubiri nkyewunya United Arab Emirates sigiwulirangako mu bintu bwe bityo abo sinnabategeera sibawulirangako mu bintu bwe batyo so abalina wano ababaka ba palamenti eriyo mukwano gwange omu baga nti oyo ku visa list kasite osaba eya eya UAE bamugjeeko munnammwe mu palamenti ne bannaabalala nga babiri ate tebamulangirira mu lwatu ye yakimanya mu kyama nga buli lwateekayo aga nti bagiganye tojja naye omanyi Bungereza efunye interest Abangereza bangi balina interest kati y'amaanyi nnyo mu United Arab Emirates in fact bw'olinya ennyonyi ya Emirates ng'eva UK oba nga eva America olaba aba stars bonna weekend bagimalawa bagimala Dubai in fact kyova olaba abazanyi b'omupiira abaweddemu e Bungereza ate babagula ne bazanyira e Dubai empaka z'endogoyi zibeera Dubai ab'e Dubai balabika ekintu balina we bakikwataganya in fact n'engeri gyokka kati gye bazimba ebizimbe ne gye bateekateekamu eggwanga lyabwe osobola okubeera e Dubai n'otunula bwoti nolowooza nti oli London mu bifo ebimu kati ngaawo awali Dubai Eye awe olaba nga ali ddala wali awali London Eye so Dubai nayo kati nkwano nnyo ogwa Bungereza era sisobola kwewuunya nti gwe bw'omala okuddamu Obole n'ogamba nze munnumbye lwa bisiyaga nga bagamba atayagala bisiyaga ndi naawe gwe naawe mugambeko naawe mufubutule kati abulwe kyakola ki kyawoza naye kyendowooza nti mba Obole oba nali wandiseyo ebbaluwa eyeetondera abazungu because agenda baddamu ki nga president ku bbaluwa ze yeeganye eyo teriiko nga naye ayogera ebyo nga gwe jjo wabadde ova bagunda nti nno bano ekiboogeza busiyazi president yaganye kankebereko era ne mwami Museveni ddala ddala kyogamba mbu agamba
Kagundi ayigidde ddala nti amunoonyeze nti waliwo kyatamanyi. Bw'ababa bakola bwe batyo bo bannaffe abakola financial intelligence wano omulimu gwabwe aba iso n'aba eso bagukolera wa bwe baba tebabadde tebamanyi bintu ng'ebyo era birala ebimeka bingi bibatamanyi. So ensonga eyo tusobola gyogerako general bwe tutyo tetunamanya gyenekira naye kyatusuubiza ye fayira agimaze nti eri mwami Museveni yajjidde mu kaseera akasingira ddala obulungi oba oliawo kigenda kuwa President Museveni nti naye takondoninga corruption abali mu kwekalakaasa. Namboze oyinza okuba okimisreading nga President Museveni yafunye oluwenda olugenda okukuba Anita Among Jik ne Omo nti IGG bw'anaaleeta byava okunoonyereza akugamba nti ono mubatukula bamwozesa Omo na Jik ti omulaba bino bamuwaayira byonna. President Museveni agambye nti olabye Abangereza nti omukazi bamuwaayira. Lati nze ngambye nti ekkaadi ze ziri ku kifuba wano. Gy'anaatoolayo naye Anete Among Nalong will never be the same again after this letter. Ono yazanyisiza jjooka. Ate bw'olaba nga Ssekikubo Theodore nga yesiba ku kintu mu palamenti obuuzanga nti Ssekikubo amaanyi gano agagyewa agabanja buli nnaku debate because tujja kirekera Ssenyonyi yekka. Ne Ssekikubo akibaddeko ng'akibanja naye nga Ssekikubo amanyiddwa ensamba ye yakapiira emirundi egisinga agirako obubaka oba okugamba ku bantu abayagala okubeera nti tebagambwako ye mugambi waabo abali mu NRM abagamba nti tebakola ki tebagambwako era omulimu ogwo agukolera ddala waffe ekiro omulumbe ebaayo omutamiivu yagamba ku bantu gwe gundi wazaala ne mukyala wa gundi katamiivu k'okulumbe naye mu kino ab'opposition fe kati bagamba nti empogo eryenvu eryatikira webalisusiza. I think this is a very good opportunity for us, one, to push at the international level for more sanctions and then to demand for action from Mr. Museveni. Ampuliriza Lutindo era nze ndowooza nti abantu abali this is time again for Mr. Ssenyonyi to lead us again to ask the strong questions again. Ekirungi nti parliament eri mu kuwummula javaayo munagenda okuvaayo nga bino embuyaga yabitwala. In fact singa tubadde tuli serious we would even try to cause a recall of parliament. Naye engeri gye yadyaningamu teyalaga nti negenda kumalayo ebbanga nti atusindise mu luwummula yagamba sign die teyatubuulira oba nkya oba the next day oba the other day. But then this is time for us to do some homework, I believe. Ampuliriza era kakati amaaso agange nange gali mukulu Ssenyonyi to direct us because tetusobola kuleka kino nti eno yesaawe ey'okugamba Abangereza timwebale nnyo naye abamabaati baali bangi bwe bati lwaki mwagala bamalewo kabineti no bwe batagende kuba nagamba bano babayiganya kuba bakyala babayiganyako ki. Ampuliriza Lutindo Honorable Namboze nawadde nene ensonga ey'okubiri nsigaze eddakiika si nnyingi nnyo ate nja kukwata y'abamasimu nga basatu naye census twatandise nga oga nti gwe tebaakubaze naye nze ekifaanata bilioni 3.5 bilioni 3.5 ne tuziwayo okubala bannayuganda. Waliwo n'abantu abamu abali bagamba naye bannange nenkola gye mugenzeeko ngeri rudimentale nnyo nga y'amaalo nga yadda nnyo nga ya 19th century ey'okugamba nti tugende tukwata abantu ku mutwe nti omu babiri nti obakwata mu kyenyi. Temwalimu kinene kya nnyo okuggyako okulikulutinga ababala abantu n'okugula computers n'okubatendeka. We twogerera wano
babasuubiza emitwalo ebiri buli omu ogenda okusoma okwennaku 9 tewannabaawo n'ogwo gwe basasuddeyo wadde 10 zijja kujja. wetwogerera wano nze nina reports ova emukono nti baagera eggulo limu ng'enkya kwe kutandika okubala ne bayiwa abaasomye ne baleetawo abataasomye. Era bakyamaani b'ebyalo emukono bangi ne bankubira esimu ne bangamba honalebo twasindika wano abantu baffe ne bayitamu ne basoma naye kaakati babayiye ate baleesa abataasoma ate be batuweereza tebamanyi na byalo byaffe. Omuntu gonogamba kibazo n'atamanya kibazo baliwandiika batya? Ojjukire no munira tulina ID eziriko amannya gaffe nga bagasobya. Omuntu atamanyi nti Nambooze bamuwandiika with a double O. Olidde? Omuntu atamanyi nti Saalongo bamuwandiika with a double S. Kakati ekyo kyabaddewo. Ebyo byonna ebyokugaba emirimu n'okuyiwa abayitamu ne baleeta abatasobola bikolwa bya buli bwanguzi. Procurement eyakolebwa obuuma bwagenze ne bwekyanga ne bagamba tibannange obuuma obwekyanze si bwe buli bwe twagula. Bwe twagula bwo bukola naye bwe twapangisa bwe bwekyanze. Neffe ku ssente ze twabawo tetwasuubira nako nti bajja temwabawayo za kupangisa. In fact baali batugambye n'otugamba nti buno obuuma bujja sigalawo. Electoral Commission ebukozese. Electoral Commission ebukoleki ebukozese. Bwe twali tubuuza ndi bannanga obuuma nga bwa ssente nnyingi nnyo naga nti ne Electoral Commission ejja kukola ki? Ejja bukozesa. Ne NIRA ina mass enrollment. Mu bitundu bingi abantu bano bagenze otuukayo nga ate map oba internet kubuuma tekuli. Na mukyo kye bagenderedde nti banatuuka mu maka ga kibazo. Kompyuta nga bakabutereva amakaago ng'ega GPS. GPS ng'egateeka ku mapu yaki ya Uganda. Nze nina bemmanyi be bawadde mukono nga bwaganyi. Era nze nagambye abantu bange nti bw'olaba omuntu akyamye okuwandiika nga GPS teriiko mugambe bugambi genda tomalira buki budde kubanga toli mukumbala. Ekikulu kiri bwe kiti abakulu bano ng'ebule weeks nga 2 batubale balangirira nti mu Uganda banange nno tugenda kubala abantu naye nga tetunnabala abantu bali miliyoni 49. Balinayo omuwendo gwabwe already ogwa miliyoni 49 era kibazo nkugambira wano tujja kubeerawo mu miliyoni 49 5 kubanga bekigendererwa baagala tugenda otuuka 2026 nga Uganda eri mu bantu miliyoni 5 zebaagala. Oba zinajja zitya oba ku byalo ebimu teri bantu kubanga mulimu n'ebyalo ebimu bye bajja okuwa abantu abataliyo. Nti eggwanga lino litambuzibwa mu ngeri eringa etufuukidde eddala ey'ekifere. Nti abantu tebatya kuteekawo miwendo gitaliimu. Bano ababala abantu balinnye mu kigere kyekimu n'abaabala ab'NRM ennaku ezo. Balyoke bafuutukeyo batugambe nti bawandiisizza abantu miliyoni 18 abalonzi bamemba. Naye nga bw'otunuulira Uganda nekye bali bagambye nti buli agenda okwewandiisa abeera n'endagamuntu n'olwekyo most probably nga ye muntu eyalonda mu kulonda okwaggwa. Nga mu kulonda okwaggwa mwalimu abalonzi miliyoni 18 naye nga bano baga twaziwezezza zonna nga zaffe tubaze eddokolo naye nga ate zonna zaffe. Kakati kuno okubala abantu kulina okwanukula ennamba y'NRM esigale nga nayo ntuufu. Ebinaava mu kubala ye Mukiza alina okubala abantu aveyo n'ennamba nga miliyoni 18 z'NRM ntuufu. Alina okulekawo abantu abakulu wakati w'emyaka 18 n'ogenda waggulu balina osigalawo nga basukka nga NRM etwalako miliyoni 18 nefikka nayoko abalala be banaagabanya ffe nuupu ndoza miliyoni nga 3 wewatyo nuupu n'ebibina ebirala nga we banaaba bakoze eki nga we banaaba baagadde. Era zino namba zifiidinge butereevu mu kalulu ka 2026. N'olwekyo bo bano baba bakimanyi bw'omuwa obuwumbi 350 waliwo omuntu gwe mbadde mbuulira sitole ya Uganda
nti story ya Uganda eri bweti nti headmaster yayita omusajja omukubi w'obufaananyi namugamba musajja njagala ogenda onkubira obufaananyi obw'abaana ba P7 kooli nti bwa 2,000 ko eri kale n'agenda n'agamba omusomesa nti genda ogamba abaana enkya bajja n'5,000 ez'obufaananyi ayongeddeko 3 omusomesa n'agenda n'agamba abaana nti enkya muleeta siringi 7,500 ez'obufaananyi akaana ne kagenda kagamba kitaawe waako nti batutumye omutwalo kagamba maama nti batutumye omutwalo gumu ogw'obufaananyi maama n'agamba taata nti bantumye omutwalo gumu n'ekitundu ogw'obufaananyi taata n'agenda ku mulimu n'agamba mukama we nti mukama wange njagala kunfunirayo ku ssente omwana wange bamutumye emitwalo 3 egy'obufaananyi ne mukama we n'amugamba nti tewali buzibu ngenda zikuwa singa osayininga wano nti nkuwadde 5 naye oli headmaster bwe yawa oli 2,000 oluvannyuma sente zavaayo okuva ku 5 buli omu n'agenda nga ajjako ezize naye ne gwe baawa 2,000 naye yabula obufaananyi ne bubula naye teyadde kakati essaawa y'okubanja obufaananyi nga buli omu tamanyi sente zaalina kubanja munne eyo ye Uganda gwe golowooza nti wawadde obuwumbi 350 naye tebaazimuwadde mukumuwa naye tebamuwa 350 ate naye we yazitwala ate neze yafuna yakunyulako aba ministry ya finance babagamba wandiika awo nti muwadde abawandiika abantu obuwumbi 350 naye nga mugenda bawa 1,500 nabo ne babagamba sayininga wano nti mufunye 1,500 nabo nga babawadde 10 nabo ne balyoka bakkirira ekivaamu gwe atuule no wansi tolina gy'ofuna kubanga eggwanga lyaggwaawo tuli mu multiple organ failure tosobola kuŋŋamba nti eggwanga eriremeddwa ebirala byonna nti bwe linaatuuka okubala abantu ne bitereera era kibazo baatumaze otubala anze tebannajja bali kumpi tugamba mbw abo abeeyogeza nti tetunnabamala bali mu byabufuzi twaba bazze yampuliriza lutindo 0454369 yogera n'honorable Nambozi Simba. Hello. Kueleza bannange. Kale sebo. Mama Nambozi ntibamusizaako nnyo. Sebo. Mwebali nnyo kulwanirira ensi yaffe. Amanya ng'olwasiri baba nga bulijjo ensiisa nagamba bomba. Maama olina poyinti gy'ogerera poyinti entuufu. Ekibuuzo kiri tekyebuuza ate banamala tubala Uganda tugenda kufunamu tunakija ntunyigiriza bunyigirizibwa. Webale nnyo ssebo yona abuuza biva mu kubala njoki otubazi otutuuzizza waka abemitiyana bo batutaba balanga kagudde nabaga mujja mutubale mutuwe ekiddagala kikingudo Simba. Hello. Radio Simba, hello. Mukwano gwange bwoba okuba essimu kuba tukwata ntono. Honorable Nambozi actually yasaba nze nja kubeera wa mazima nze nalinga nti nemboozi tuginyumye eggweeyo nga bamasimu tetubakutte. Honorable Nambozi n'afuna feedback naga nti n'abasimu masimu tunyumye nabo tosooka kwewuliriza. Simba. Kibazo. Wangi sebo. Kibazo. Yes sebo. Webali kuweereza. Kale sebo nawe webale teesa mangu. Sebo tukuwulira teesa. Hello. Sebo tukuwulira teesa. Hello. Mikwano gyange ndoza ngenda kugezesaayo omulala kubanga mukwano gwange wabeerawo ddire tosooka kwewuliriza ka rediyo okulaba nti nze njogera kati. Radio Simba, hello. Hello mukadde wange. Wangi sebo. Hello. Sebo tukuwulira hello. Professor Tagali mu kirungi n'omukatange mu bende w'ensinzidde. Mama Nambozi webale okulonda eggwanga newatazira ababbi abo leero bane tubasaidde magezi mutulwanire mu abawaggulu eyo. Oyaga nti mmwe mutulwanire eri omulala aga nti mu by'okubalaata kisoboka okubanga President Museveni Ali agamba nti ye Ali Chaze aga nti Honorable Nambozi kisoboka okubanga President Museveni akoyanita amangu ago
oba yafunye bufunyi bamumugambirako kati atereere mu layini. Tannamukoowa naye amutereza mukuula biwawato. Museveni takoowa muntu. Olaba ne bambabazi bakyakirimu babakomyawo. Kadaga mwali ye n'amenya ki n'aleka ki. Tannamukoowa naye alina omugolola ettumba. Naye mukkirize nti nabadde ayitiridde okubeera nti nno alaga nti tagambwako. Ate nga mwami Museveni kimukakatako kati abasuubuzi batandise okwekalakaasa. Bw'agenda wali bamulangira nti tofa ku babbi. Kati mwami Museveni alina okukola waawo obukolomooni obulaga nti bannange nze nno ku byababbi nze nsitukiddemu ndi mukambwe ennyo. Byonna kimukolera either we w'okitunuulira. Maliriza n'abuuza naye bwe bamala otubala. Ababbi tubakolere ki? Agambye abo tubazze wammwe mu tugolere. Tulwanirire ku basabo ne bannyabo nabagamba nti luno olutalo si lwaffe ffekka. Luno olutalo naawe mwoli. Mbadde nkusaba gamba ti bannange mutubulire tujje tukwatize wamu. Era ku ssaawa eno tuli mu kugaba ffe kaadi aba NUP. Mu ngeri emu oba endala twagala kuteekawo mpuliziganya n'abantu tumanye nti bwe tugamba nti bannange ab'emukono tuleete babaliyo bameka. Era olaba olwaleero abasirikale basibye kamwokya enzigi bazisaze basambye wonna. Tubadde ku kitebe eri twabazze olunaku lubadde lw'ab'emukono bazze batwetoolodde batusazeeko kubanga bamanyi nti nno eno enteekateeka gye tuteese kateeka yetuleeta mu bantu tulyoke tube nammwe empuliziganya tulekeraawo ffenna okasuka emikono mu bbanga nga buli kijja. Kati kibazo manya abannira basabye obuwumbi 300 nti bagende bawa abantu kaadi empya naye nga n'enkadde tebannazibawa. Kati olunaddako tujja kukomawo wano nga n'ebisatu bya nnira nabyo mu bisatu bya nnira mulimu n'eziguleera buno obuuma. Waliwo omu ku baminisita abatwala nnira yampita n'angamba nti gooba ogyogera tulina ebyuma ebimala okukola omulimu naye waliwo omubbi ayagala okuleeta ebipyalyeko enjawulo gooba okyogerera sibula abantu basabo ne banyaba abatuuliriza bino ebintu bya nnaku nga bwe mulaba okubala abantu kulemye n'ebyenjigiriza bwe biremye n'obujjanjabi bwe bulemye. Nva mu Mulago ku ward 6B kwe kuli meya w'emukono mwami Elisa Mukasanko oyo mulwadde omuyi naye kinewunyisiza ng'eddagala tuli kimabweru nga tuli ku first pharmacy wali era nga bagamba ku first pharmacy oba ku Freika ne balizuka noga nti ku first pharmacy eryo liweddewo naye nga gwe baliko meya wa kibuga Mukono ali Mulago National Referral Hospital neŋŋamba nti oba Elisa Mukasanko oyo badduka buddusi bagamba essaawa etuuseyo mmira akakerenda tudduke ku first pharmacy tukamire abalala abali ku wodi eri abalala mu lukale aliye na bo bali kuki. N'olwekyo basebo ne bannyabo mbasaba ebintu bino tuleko bisaagiramu kibazo. Ndowooza ne mu kalowoozo ka wiiki ejja njagala tutandikiraawo bannansi bakole ki nga buli gavumenti kyeteekako engalo kirema.